Paalamenti y'e11 yatandika n'obuweereza bwa Sipiika Jacob Oulanyah, naye olw'ekimbe ekyali kimubala embiriizi teyeewaza na mwaka ku kifo kino, bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Yali omumyuka mu kiseera ekyo Anita Amongo yalondebwa ku kifo ky'obwa Sipiika, naye yali nampala wa gavumenti mu biseera ebyo Thomas Tayibwa n'alondebwa ku ky'omumyuka wa Sipiika, nga bano be bakubiriza Paalamenti y'e11 egenda okuggwako. Nga bwe yali yafuuka nnono ya Paalamenti nti omuntu afuuka Sipiika oluvannyuma lw'okuweereza ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika emyaka 10, embeera eno si bw'ebadde mu Paalamenti y'e11 olw'ebyo bye tusoose okujjukiza waggulu. Abamu ku baaliko ababaka ba Paalamenti n'abamu ku bakugu basoose kutusiigira kifaananyi ku buweereza bwa Paalamenti y'e11. Ekikulu ennyo omukubiriza wa Paalamenti kwe kubanga ow'obukulembeze mu kuluŋŋamya n'okulaba nti emirimu gya Paalamenti gitambula bulungi. Emirimu gya Paalamenti gitambudde, enkiiko zitudde, amateeka gayisiddwa, bajeti ziyisiddwa. Bannanga babadde mu Paalamenti y'e11 bagezaako okukola, naye ndowooza ebisoomoozo byali bingi. By and large, Parliament's quality is reducing. Paalamenti mu kaseera kano mutuwangalya weeri okubeera ng'etuukiriza okulabibwa ng'ensi ewangalya ku musingi gwa demokrasiya. Balumiriza nti Paalamenti eno ekoseddwa mu kutuusa obuweereza kye banonooza okuva ku ssiga effuzi eritawadde mwaganya ku bwetengerezi wa Paalamenti eno. Nti eggwanga we lyatuuka nga olina omukulembeze amaze mu ntebe emyaka 35, atuuka time nga kyalowooza kyekikola, kyayagala kibeere kyekibeera. Nti Paalamenti nga bw'ogimanyi ya miwendo si ya birowoozo. Tumaliriza bali abangi bye baagala bye biyitawo. Ate bali abangi tebawuliriza nteesa, naye bawuliriza omukulu ki kyayagala. Bwe twagenze entebe yatugambye kukola ki. President Museveni yagenda ng'akwata nnyo Paalamenti as an institution. Kati natafaayo nnyo ku type of legislators abanajja mu Paalamenti. Ye kasita bw'oba okkiriza nti ogenda agamba yes ng'oyingidde mu Paalamenti, that was a ticket to give you platform to come to Parliament. So Parliament bagiwa obudde ekole emirimu gyayo nga Parliament baleme ogiyingirira nnyo. Bongerako nti n'ekyababaka abamu okwagala okusanyusa obukulembeze bw'ebibiina kwe bajjira kikoseza nnyo obuweereza obutuufu ababaka bwe bandituusizza ku ggwanga nga basinziira mu ssetteesereza eno. Ebisoomoozo bingi, naye bwe tutunulira nnyo nti tugenda kufayo nnyo okupatizi zaffe ne tutaafayo ku bantu. N'olaba engeri Abannayuganda bali mu bulumi. Quality ya Paalamenti yagenda ng'ekenderamuko kubanga abantu bo bafayo nnyo okusanyusa ebibiina byabwe instead of working for the people. Balina okuwabula kwe bawadde oboolyawo kinayambako Paalamenti y'e12 okwongera okulongoosa mu buweereza bwayo. Tutunuulira biki ebikoze era bye tulina okugenda nabyo mu maaso. Ekyokubiri, biki bye tubadde tukola bye tulina okulekeraawo okukola. Ekyokusatu, biki bye tutakoze ate bye tulina okutandika okukola. Ebibuuza mu Paalamenti eno ey'e12 bagezemuko okuliftinga image ya Paalamenti, okulaba nti waliwo balance amala aweesa Paalamenti ekitiibwa ebigasa omuntu wa bulijjo. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina.